don't underestimate Bobi Wine chengamba ba movement bwe mumujerega ajjaba kubiralete ba kansala babe ba chairman babe busimanyi be MP omwe emyaka 5 nga ayingidde mwana mwesatu akulege kubanga he loses nothing. Azze mbyofuzi nga Mugagga va kuba n'abajja tebalina wadde toilet. Azze Mugagga azze star is a celeb. Wano mu Uganda celeb nalabako TVM nga yegera kuba celeb nenga laba bano. Tuyina kabaka wa Buganda celeb. Tetubala president lwansonga akyali president kasooka aveeko tumubale tumugejinge. Nga olaba mu America nti Obama akyasobola okujja n'ayogera n'enkumi z'abantu is a celebrity. Kati kabaka wa Buganda wajja wano ne yajje ewaffe nenda babanyankola abagwira n'okuwaayo ente. Nagende busoga naliwo yatuka sawa nyaza akiro nga bamulinze kuva ku macha tegeza ninache funya statement sikizo oli munyankole hey ate kati bagambi waddo otyo kingamba rashi anedda city alwansonga kati ngamba dwogere nnyo sirumanyi nkulidano mu Buganda babuze ko kale mulunye basibwe mu lunyankole nedda saagala balabusa ante bamanyi oyogera nnyo nnimi simanyi lunyankole mbate no erinya lya wachi wita Kaye Kayesu nze Kayesu Diewa mwe. Kati ate gwe nkugambye nze Kayesu. Confusing people. Tetukole program atenda ala tubwerere paka. Okay, wisdom. Otandika ddi okuba speaker. Cause nze nkutunulya oli musajja omwogezi. Ekyokubiri nkulamu sketch za Tamale Mirundi. Bambi. Akuinspiringa. Kakati nedda kati kansooke bwenti. Munnange Tamale Mirundi oyo nyine ebintu byenjogera abantu ne bagamba bya Tamale Mirundi which is true. Tamale Mirundi yasoko tulaga ba mafia nganzi ba mafia bankutte ngetaka waliwo bananyini balyo naye nga waliwo mafia reclaiminga kakati nga olaba URA yampandikidde eyagala annual returns zange lwansonga mbanyenyeza kati ba mafia banoonya buli kimwera wenva wano ngenda ku URA because nze buli mwaka mfiling returns omwaka guno omulimu covid bampandikidde tetunatuuka na mu December ne bampa ennaku mmeka 5 nze nasoma accounts you have to file kati obutasuka December nze bampadde ennaku mmeka 5 which is okay. I'm going to go there and tugenda kweriga kakati kituufu Tamale Mirundi somehow he inspires me because ayogera ebintu abantu amu ne bamuyita mulalu nange Eddie Sende wa Dembe FM yampita mulalu lwansonga byenjogera kati Eddie Sende ono muganda wa Beno Nkibuuka kyamanyira kimu kyamanyira kuddira abayimbi bano bambi baleta music ku Dembe FM kati obakubira music awo bano kye bakola ng'ategekayo bushozi nga Eddie Sende ng'ojja oyimbira obwerere mbukulanga akupromotinga kati bonna balidya Jasmine baani bambi tebalina kyakukola lwansonga industry yafa ekyo kimu kati Eddie Sende ampita omulalu bwe yagenda mu Buganda ye tentize Eddie Sende simanya events tezivuganya buli wabo omukolo gwa Buganda yateekawo tent n'ogenda n'oteekayo proposal ng'olina zezi nyuma ezo tezivuganya osegera siringa waliwo munnaffe w'enalemu ye tentize n'ebyuma tebivuganya balamu kakati artist gwa mwogedde gwe tumanyi ye service provider ali official ate yakuba sekyanzi gwe bagambye yasinga wana ebyuma mulungi wakabi wali abaana abakabi bave nako wali baleetewo akatulabi ate nga temukwata proposal zaabwe kakati anyway ne kachengeza kugamba abatuyita abalalu fe tugaggawadde tetuli bulungi nnyo ne tusingako bwetwali nga is a fair game osegeda nagamba President Museveni nti bwolabanga nga njogera aba gospel fe Yesu atuma babiri bwe njogeranga ebyabalokole nga nkusaba sente gamba munno wokubiri aluwa kwa Yesu tatuma muntu omu atuma aba ekyokubiri nze emirundi 7 omwaka oguwedde guno omwaka mbala kati bwe gunaggwako ng'era mbala emirundi gye nsenganya President Museveni nsobodde mutegeeza nti bw'oba oyagala kwogera n'abayimbi mu aba gospel n'abatebi bonna ba artist bala musi yatwogerera osegedde kati Waiki Benda yayogerera abasachula Laneke yayogerera aba Federation ya Gospel ba comedian Harrington Bujingo bwe batyo negwe muntu omugo gwe bagaye tuli basiru ne bangamba mbu abangamba yangamba abambu abayimbi bangamba abayimbi muri violent muri nyaku ne mugamba muzeyi njagala ompe onkakase ye retreat gye wawulira kuba ajiwulira ka ya president nga ino okubaawo netaba olwa covid ne mugamba ntino ne bannange nga tuli mukaaga nze Rwagadi Emakarosi Anita Seruwaji Molenye Sigome Patrick Mumuza abo bonna omanyiko Rwagadi naye aba bantu mukaaga tukoze almost 3 years batulonda wanu tuyambeko government chi industry kye yagala teri atusasula teri chi
tulinga bamata fe tusana ne industry yagala ki anti kakati nga buli agenda President Museveni amulimba ono wagenda amugamba byuma nabuuza President Museveni ekibuuzo mbu myaka 35 gy'otukalakase mpaayo ekintu ky'okoledde industry. You made the president face on face. Kati gundi ate kati nze natandika okusingana President Museveni nga ndi mu senior 2 nga ngenda mu senior 3 nga nkulembera kwaye yali mu Irene Namatovu twayimba ne tuba best entertainers over 98 99 ne tukuba senti bali ku ddembe from that time nga essomero lyaffe Capacity Center lyerina okuba ku mukolo gwa government bakuba n'abaana bayimbira obwerere mbu ministers ze ne batukwasa nze nali chairman ne bankwasa babu neyige yali meya wa wano ngera buli waba omukolo bakololo batukima n'emmotoka ate tumano yimba nzego bawe basa musinya tune tufuna sente anti nze chairman nze ntemera ko bali osegedde ekintu ekyo ngenda okuyingira senior 3 nga mama wange afudde nga nakola da studio yawo ku Chase Johnson nga nesimaina kyakola nga abavuka wobalaba Edi Musuza nga bajjawo ba big eye bani bakolera truck ne bazitwalira bapadde nga kati batusonda yawo sente za masanyalaze kubanga nga omanye byabavubuka fe tulaba bayimbi tuli yawo tweya bawindi bonna kati we ngamba bano ba Edi Sendi nti bo bakola bukozi kutta bayimbi mbunkuba music ku radio nkuyimbise bwerere that is rubbish osegedde kati nze bukyantandika kusingana President Museveni nga netegereza bintu era muganda wa Edi Sendi Benon Kibuuka kyemwebaza Benon Kibuuka ebintu biri mu industry Benon Kibuuka yeya bachitachi yeya Oluganda njagala nnyo manyo okwogera Oluganda yeya yogereza Makerere University okuteekawo kye bayita nti bwoba mukugu mu field ya art wadde toyina mpapula ne bakkiriza by that time bagene Makerere basome kyovala bakatolubwama bagenda baani era katolubwama bamvunana nti tayina mpapula nasinga omusango lwa nsonga yesi ye buzibu Makerere University yateekawo nti abasajja bano baludde mu field over 20 years bakugu bajje basome course eno kyovala bandi mu kutunira male mabiriza ali bwati n'obutubwe buwanvu ngenda kusiba Bob Wine I wonder oba bali Uganda omayewe ruwa abantu aboogera mbuloya Makerere wosoma obwa lawyer tesobola kuyita kanso oba lawyer nga tugenze ku LDC Kaihura ina degree mu law netagenda nga ku LDC so conclusion you are not a lawyer otegedde mane mabirizi na obutubwe agamba Bob Wine yasoka na wabira kabaka ya wabidani oba nonya likes omanya abantu bayononika nina lawyer mugwe na meeting anangamba nti enaku zino lawyer nga tuli nnyo mawulire kamya tezikute tufuna mirimu misava era kituufu kyovola ba Antone wa May bani kakali betumanyi is my lawyer by the way basindise ba lawyer ba chapter 4 bani nga bankwatide luwero aba people power basindise aba movement trade union ekyabadde wali wisdom mutabani w'omulala tukujje wadde tuli ba people power naye tukwagala wadde tuli ba movement wisdom nalabye obwagazi naye kasoke tudde kuwona obutuma birizi kakati mabirizi avaayo agabansibe ajje ate talina butu kakati oye mabirizi agamba nti Bob Wine first of all tosobola kuba wa myaka bwegiti n'osoma bwoti let me look at these people nze nava ku Nakivo Blue Primary School nga ndi mu senior P4 mama wange nga wa maje nga medical doctor ne bamuwa transfer paka mubende gwe gwasooka okufuluma e Kampala ngendo tuuka ku Tiger Primary School bampa interview kati omukazi ye yampa interview yali amanyi ya P6 nenjiyita ne banteka mu P6 nga tuli mu third term nengenda mu P7 otegeera omwana nga anfudde mu P4 kitegeze nabuuko emyaka emeka ebiri kitundu I don't know kati okay ebiri nyingira senior 1 mabere mabirizi nayogera ekintu mbwe emyaka mu America omwana w'emyaka 18 abane degree abiri mugumu abane masters osegedde kisi kati bamale mabirizi abaganda oba nawo ova buddu abakulya ku kyayo omukwalo ne muwogo y'omufumbe ne lumonde ku macha ebyo tebabimanyi bamanyi nti no okumala senior 6 olina kuba myaka 3 be bamale mabirizi ekyokubiri male mabirizi yeyita lawyer I wonder simanyi lwaki ne mmwa yagambye mbu senior 4 wojimala mbu tosobola kusoma diploma oyina genda mbu nosooka osoma emyaka 2 certificate let me educate this butu mabere mabirizi kubanga nze ndi wa movement naye ate I give respect where it is due right now Bob Wine I give him respect tosobola muvumira kuleta bitagasa kakati mabere mabirizi kamuyigirize ku time yaffe nze ndi wa senior 4 senior 4 nagenda okukola kye bayita CPA certified public accountant
kakati ne bangamba sooka okole baali bagiyita ATC by then kati bagiyita TDA it's a diploma simanyi bikoze bitya kakati ngeeyo it's a diploma of CPA nenjikola kubanga tewaaliwo ebiseera bino oba wa senior fongo ogenda kukola diploma osooka kukola certificate ya UBTEB emyaka emeka kati ffe ku time yaffe nga senior fo ya kabi nga either ogenda mu high school fo wano fo tukyalina bya A-level ensi zitegereka tezirina bino bya A-level omwana amala senior fo n'agenda mu college oba university mwe mukyali emabega n'education z'amaalo osegedde kakati inze bwe mmala okukola diploma ya accounts nengenda ku degree at my pace kakati degree yange gye nnyina mu business management njirina ate kakati am a student of law kubanga ndi ku diploma y'amateeka kakati kati osoma amateeka mu time yange omanyi kati obulwa ebyokukola nga ssente oyina ogenda weevuga n'osomayo amateeka oli gasomerawa anti kati diploma tuzisomera ku LDC otegede kyenkugamba just somayo and you know manyi waliwo abantu abepanka amwe land fellow because amwe land fellow obalaga n'ogenda n'osomayo if you have era omwaka guno lwakwa guntaataganyiza kakati bijja kuba bifo omwaka ogujja nzireyo otegede kyenkugamba kyengezaako kugamba we muba mugenda kulumba omanyi Bobi Wine yafuuka project kati mabire mabirizi mwavu muzibu kati anoonya naye waayitira Museveni amuyita amuwe miliyoni ng'ebyo 5 kati mabire mabirizi akakodyo tetujja kagwamu kuba President Museveni tukooya abantu abamu bawa ssente goba owa ssente gogo bakuula maama toyiga osegedde buli alina akantu ka Bobi Wine yaleeta kati waliwo n'omusajja Andrew Mwenda yakeera n'agenda eri ndowooza nga naye apanga kabadi we yavaayo mu ndwadde corona ng'omanye ekiriwo bayimirize ziri enkuŋŋaana zaawali Noyo mulaba alina drama mungi nnyo. Kakati male mabirizi agamba tosobola kusoma ng'oli wa myaka by the way leka mjigirize ne bana abantu. Omanyi nze newunya aba movement. You despise Bobi Wine at your own risk. Ne Museveni wewe tebamu despisinga. Ono omusajja ani yagamba Museveni ng'ali eruwero titugenda kujja eruwero tukulekeyo. Yego balekayo. Osegedde ate we mwogera ku education abasinzo tubbe Uganda be basoma president yajja wano abatukulembera basoka kuvuga kutufugira ku affidavit go kimanyi nti empapula zo tozirina naye n'okuba ekirayiro kati Bobi Wine mumwogerako mugenda mutunza mu bantu kubanga abasoma be batubbye abantu bakamaliza kano njagala nkubuuze wana abatasoma nnyo Obote yali mu bikajjo simanyi ne bya doctor tetumanyi yabijja Obote byakola weebiri byeraga wadde yali kyayagala Baganda Amini mu myaka 9 n'akola ne Uganda Airlines atasoma n'azimba International Conference Center kizimbe mu ebizimbe bimina mu ministry mu bipangisa abasoma mwepanka n'okwesoma kwammwe banna Uganda bakowu baagala abantu batasoma kyovola abantu nga Genosale batukolera nnyo nga tebannadda mu masomero kubanga nga wayogera bwati kyekiba ye tamanyi +2+1 no n'akola omukululo kati yaddayo okusoma okufuna bino nti simanya cabinet resolution biti ebyo bimutabula naye kati Sale gwe twafunamu ennyo y'oli Sale eyatukolera otegedde kwe kyengamba kakati temukuba banna Uganda bakowu ne education zammwe zitugasizzaaki kati Kaye ekituufu ddala ani gwokolera Museveni omukolera mulimu ki kati gwe kankubuulire nze ne bannanga abatono naddala nze mbuusiza Museveni nti bagenda kukuba akalulu wamubuusa mwaka ki Bobi Wine yajja mwaka ki yaawo 2017 is it nenkola report ti Bobi Wine oyo mulaba my spirit tells me tagenda kukomaawo ne baseka wakigamba president n'abamuliraanye uliriza question was lwaki abayimbi bayingidde ebyobufuzi ne mugamba sebo mpuliriza kwasi bino mbyogera everywhere sola kwogera ku mukulembeze nga nimba he can arrest me ne mugamba wajja ofuga wano basudde yafa azimba kalina atasoma gaba otegedde Kafeero atasoma ku myaka simanyi yafiira ku 32 simanyi 36 yafanga byekoledde ne wali ekajjanse bana abaana b'abasiru okutundawo nga wali ogulawo ne miliyoni 4 otegedde kyengamba kamiliyoni mu 2006 bagula alubamu y'ekipepeo miliyoni 65 ne mugamba sebo your excellence
Chameleone w'omuleta kuba meya omwa milioni 12 Chameleone gwe mmanyi music we yali ateredde ng'ateredde Chameleone no omwa milioni 16 Chameleone pa weekend asobola okukola milioni 10 bono omwa 16 omwezi mwe muli abafiiriddwa abagenda omukubira abagenda omusumbwa ki Chameleone bigenda mutama nga wala bajudisi babiri gwe wegomba ogenda mu parliament ne judisi babiri mu milioni 3 nge buyikwe abafiiriddwa bamukubira abandi byamutama stress yagigattako muwami n'abe buyiko n'ave Uganda lwansonga byamutama babiri weekend emu ng'asobola okuyimba ku mbaga nnya buli mbaga ya milioni 4 ne mugamba your excellence bano bino nikibuka tebakubuulira mazima bino nikibuka ali atuddawo nga mulimu ne director je nkugamba meeting eyaleeta revolution mu industry awo balondera General Kayanja coordinating at industry. I spoke ne mugamba your excellence bano tebakubulira mazima abayimbi kye beetaaga kiri eki baterewo copyright board bw'okola etteeka lya copyright etteeka lyonna balikola bateekawo ekitongole ekigenda oditekisa mu nkola otegedde bwe baleeta etteeka ery'environment bateekawo NEMA bwe baleeta ebya stakers bateekawo KCCA kitongole bwe bakola etteeka lya copyright bateekawo copyright board bwogera mu nsi yonna balina Kenya copyright board balina biki Uganda tebateekawo lwa nsonga bamafia bayagala kufuna mu industry disorganized mu pirates mu ki kati Chameleone eyali atunda ragadi bamugulako album milioni 10 nawerekerako judisi babiri mukuru back to ate batulabulabuzi ne muwerekera ku SMS1 ne bamuzze emabbali ne batuwa milioni 10 ne tuziwa mu motoka kati omuntu akwata sente omulundi ogumu milioni 16 tabukola ki ne mugamba your excellence boyamba entertainment industry nawo ogenda kuzuukuka olabe nti no wali ofirwa sente oli mu mafuta abidiba gye bakubira right now twagenze wa speaker ne tumuwa report Kadaga tomula oyo Kadaga muwa respect gwobo oyagalanga okulaba Kadaga nti wakabi tambula nako ebulaya Kadaga ne Kadaga twamuwadde report nga takimanyi mu Nigeria the last financial year entertainment industry esinze sente ze bajja mafuta Kadaga batatakimanyi bateeka munyo lwaki government ya Nigeria Obasanjo yali ku CNN nakuba bwati ti Nigeria is that bit of Africa abagezi be Nigeria bakaye wisdom ne bagenda Obasanjo ne bamugamba otuswaza sente zosasula CNN zireeta okole ABCD Obasanjo nazimba ekifo bakita Afrinoli nga Wizkid ava mu ghetto Wizkid ava mu ghetto imbinyo temayina bwayise gojogene Nigeria gana gasajja agatukubira banyina fe Uganda gavu gazibu omu Nigeria ina sente tasola kujja Uganda bakubano basimayi be bakuba bani ono Zahara Toto ekisajja kiri mu kubampi kiryawo kyonna kimukubampi let me call I need a meeting with your mom omusajja Zahara Toto wanswaza nnyo omusajja atakusasuliranga wammwe omusajja mwala ina mpisa bamukuza bulungi zambo no listen to me nagalega amudize kyenkugamba ebisajja ebyo Nigeria bitukoze bubi Nigeria alina sente sola kujja Uganda mu nfufu tebakulya sente era olaba bapemba kuba balina connection nebekuba ebifaananyi n'omuganda wa Kabaka bebo leero awasizo n'enkya wasono batwononedde banyinaffe bw'oba oyagala okulaba omusajja omugagga omutuufu akugulira ennyumba yiyo basebagala laba sebagala ayagala omukazi n'amuwa amaka n'amuwa n'endagaano sebagala yawase waffe Luzira nawe manyinaffe ennyumba makamalamba beba bagagga bawova muno bamaike mukula Hamisi Kigundu ula kyaliwo just nedda nkugamba mazima kati nze nga mpasa omwana w'abandi nga simwa nnyumba okitegedde kyengwa no kati nze nina omukyala era ye financial manager wange simple era ngamba abaana nga Zahara Toto nti mmwe kambabuli osobola okusanga omwana mu ghetto owa board oba wa taxi n'akuwa obulamu obweyagaza okusinga abo abasajja be musanga mu Amunija ba Amunija bagula bia na kubana buwowo 10 oyo Zahara Toto mulaba omanya asobola okujja ewaffe omusajja n'atunda ente 10,000 n'amuwa sente ezo nga bamwegomba bwegombi naye Zahara Toto badidde emmotoka bagikuwadde naye nga emmotoka siiyo ewaffe nga manye ewaffe Luswabu wali ewaffe Mawokota yawasa omukazi namwe emmotoka Zahara Toto gwendaba ku TV n'oleeta amaalo n'obusiru ne batandika okutuyanirako ng'omusajja n'emmotoka gye yakuwa siiyo
Aizo bali naye ngati yagabisa mawuliri. Ani akulimbye omusajja ogusajja gwasika. Ogusajja gonna guli awo gutulege. Guli awo gutukubira abaana gutulege. No please don't go there. Nedda anti kati abayo ogutulege gwe gutya ye muntu okweyita kyatali. You are living a life of denial. Tukoya abasajja ago kangogereko kubanza hala toto is an example. Singa bukeera gashumba shira nafuna omusajja n'atandika mukuba bwatu nti tataata otwogere shira bangi yeyo nnyo lwansonga waliwo abawala shira ba inspiring Spice Diana kati aba Spice Diana alina omusajja tayagala nakuvaayo yagenze n'ayambala engoye awo ne yeegezaamu amwina mabbali kyenkugambye wali abasajja nga mwe temumanyisi ba butalagano ga Nigeria nga gasobola okulabira bannyinaffe Spice Diana from Nankurebe mu ghetto mu kutunda obuwale ne buswiti kati asula mu kalina within 5 years oba 4 kyetwagaza bazaala toto muleme kufuna agasajja gano ganturege gabakuba mpi kubanga tubasaamu ekitiibwa you inspire mu inspiringa bawala baffe ekyo tukiwedde tuddeyo ku kya president Museveni ne muga by wisdom bali balumbye Obasanjo n'afuna ba Wizkid ava mu ghetto n'ayingira Afrinoli n'avaayo n'oluyimba kati gavumenti ya Nigeria kino kyakola eddira omwana nga Wizkid n'emukolera oluyimba n'emukwatira video nga alinga agikwatidde mu America n'emala ne promoting oluyimba olwo Nigeria kyakola ebiseera ebyo South Africa ye yalina zi TV wano mu Africa ze tulaba zi channel obitya Nigeria nekola bwete ejja ku channel onegulayo 2 hours nga yesasudde kati wesasula nekola contract ya myaka emeka 5 Nigerian government kati mu 2 hours omo 1 hour film z'aba Nigeria 1 hour music waabwe kakati ne bagende Nigeria ne bafuna company zaabwe ne zijja ne zirangira mwezo 2 hours sente ezo zezirangisa zidda mu government yawa abakikola Ebonies ejja ku TV zammwe negula 30 minutes wesasula obulango bwekuba omubwayo bwakatende kyovola olaba Ebonies 30 minutes naye nga amazima olabye omuzanyo gwa Ebonies edakika 12 mujjudde bulango we bagagawadde Nigeria kyakola kakati Nigeria nemanya katuteeka mu baana bano aba Nigeria bagenda kutuuka babikke South Africa nga teri amanyi South Africa right now wonyonyera ku entertainment mu Africa baleta Nigeria South Africa bagikuba teke very true kakati kubanga Nigeria Obasanjo yawuliza ba wisdom President Museveni kaseera tegera nti ina mutabani wange Kaye wisdom ampuliriza kyovola batuwadde we twamunyonyera ekiri Nigeria nze ntambudde nalaba Isima yali anjere gambu stambula nkonsi nenga okay ono muzeeyi kyalina okumanya nyina muleetere twakoze show ne muleetera ebyapa ebiri mu Kampala endagaano gundi za Bwakabaka ne zi passport ze tumazeewo natege kubanga abantu abakulu ebyapa ebibyo lwaki obiraga mawulire si kirungi naye waliwo abantu abakulu nga bayisima Olex gunayise yisima ki gajule no don't attack not attacking omanya abantu abakulu tulina ku kyalo fe twakula tulaba bagajule be basajja bali abakulu ku kyalo kana badde nyine omuleta ku byapa ebyo alabeko kubanga abantu abakulu kye bategeera amaaso g'Abaganda mmwe gali mu ngalo ga ewaffe kyovola bewaffe tosobola kufunayo Muganda muntu yesimbyewo nga pepa ze zitankanibwa lwansonga kasaba gamba mutabani wa gundi yasoma kiba kiwedde oli Muganda nkulidde wano ndi mugwe abantu bambejja wana abe Buganda kakasa oli Muganda damu yes or no kati wuliriza ekika ky'Abaganda kyefaananyiriza ng'ekya Isirayiri kisobola okukolako emikolo n'ofuuka Muganda Kaguta ye Katongole bamukolako emikolo ne bamuwa erinnya Kakutongole Muganda musajja wa Ssaabasajja oli ekitaffe ye baffe kyovola basobola mukubira essimu n'amala emyaka 2 nga yeerowooza ekitaawe nga olaba kati ate omubanda wa Kabaka Bob Wine kyovola Brutik nga Eddie Kenzo you have to know the protocol otegede naffe tuli basajja Baganda basajja ba Kabaka Buganda it's a nation buli ajja wanafuuka wa ekibuzo kyobuuza babuuza Abedi Bwanika mu debate y'obwa president lwaki ogamba nti abantu be Buganda bakulonde mbubalekera okulonda abantu bava mu region endala oyagala kuleetawo busosoze nti Baganda be bakulonda n'agamba Kasujja nti ekizibu oludde nnyo Bungereza ebya wano tobimanyi Buganda was a nation a combination of different tribes kyovola bangamba abantu ba region sigamba Baganda fe buli aba mu Buganda Kabaka wagwa wendigwa
wokwata ku kabaka nkulumba gwe tolaba bakashumba ovuma mulala ovuma kabaka nkulumba no wobakale munyankole nkulumba tolumba kabaka gende wammwe tujja kwevumira nga tuzze mu nkola lumba kabaka ati yo ne mukama wa ina statement yakoze about the kabaka ngati wayogede ngegamba etya uma tunagirako video eyo ngagamba atya Ize tu naku zino engeri gyakugizemu jakoze korona yamutabudde tolawa olumba n'okuvuma omugenda mpola ennaku zino anti nagambye abantu tetufunangayo competitor nga Bobi Wine. Bobi Wine yatuleetedde tukubisa press ups. President yali akubizeko press ups. It was my first time. Bobi Wine twagala ne president ne tutambula ne nninya ne mmotoka nenga omusajja ono yatutambuza twali ne president ku kasozi eno kibenji yalwanira katangwe nga president tuli mukakubo nze mulinaanye nga n'abajasi buli omu yeefubako butagwa osegera yali akikoze ddi kati bano babesi gye balinga babalimba nkubuulira kyova olaba bw'okwata ku entertainment industry okwata kalulu nze namugamba nti abayimbi abo balaba ne waba talina ssente agenda mu kyalo kyewammwe akusumbuwe what matters si kaluka 2021 after 2021 kubanga Bobi Wine asimbiddwa n'abayimbi ani yali amanyi nti Waluka gasobola okwesimba kuba meeya ate nga kirizagaana genda ekyengera bamusimbeko kye nagamba president ti abayimbi bano bakoze bubi bano bakulimbye president w'abaana ekifo n'atuwa bwe bajja president kolere copyright board agenda giteekawo naye agitaddewo leeti nga bano abaana bali charged mu byobufuzi singa yagikola lulinga n'ampuliriza nga talina bano bayaaye bamafiya bamutega bipapula singa kakati bawalukaga tebazze mu politics kubanga Dr. Hildaman ne w'abaana agwa tagenda teeka mu ssente kubanga star Ameri agenda ziteeka mwazi yuwe osegedde bali charged Bobi Wine okugwa talina kyafiirwa kiri nti Bobi Wine wanu muto nawulidde agamba mbu Bobi Wine yawaba yatula mu 1998 nange natula 1998 tasobola kuba wa myaka egyo kitegeeza nsinga obukulu batwenkana nenga alengera empaata tokimanyi gwe tewasomako n'abaana ngo basinga obukulu baba bakusinga obukulu kyenkugambye nze nasoma n'omwana nga ndi emubende wali P6 gyenkugambye nga bamuyita agaba nga mwana alina n'ebirevu kati otakimanyi genosari yatuula senior 4 kambuuza teyalina baana basinga bukulu kati tuve ku genosari wanti mutyo mwogerako tuleete Geoffrey Rutaya yatudde senior 4 simanyi ne 6 talina basinga be yatudde nabo kati oli ali mukoge simanyi nabo boogera ki Bobi Wine aba yatuula 1998 kitegeeza bunaku mulooza muto nze ndi wa myaka anaweme kaka kitegeeza kyoyogera Kaye President Museveni omukolera ngani nawe oli advisor president no nze nyina abakulu bange Catherine Kusaasira full figure bakama bange fe batulonda mu ngeri ya kyama muli mu kigwokola kwogera President Museveni ogerera yakoze nakulongosa entertainment industry gwe muri mu Rwanda kati lwaki okubagana ne Isma cause mena mukolya NRM mena mukolya President Museveni lwaki mukola idinga Isma agenda n'aloba mu katono nti nze wisdom siri kidomola tojja kuŋŋamba kintu mbunzikirize bukkiriza gafura nedda Isma ye wanulira ye nkuba ye eri bweti mbu Bobi Wine muvume mukube mukole bwoti nze kaye wisdom sisobola kuvuma Bobi Wine because he's a very good challenger osegedde Bobi Wine yajjeru esimanye shema mu West najjayo MP Bobi Wine n'agenda mu Mambuka najjayo MP n'agenda mu Eastern najjayo MP ngero kyadongwa ovumooyo Bobi Wine yagendako mu America n'atula mu kifonga zonna media mainstream media ne zimulaga okumala eddakiika 15 ne Mandela takifunangako era ng'okyavuma kiringa Kadaaga nze ndaba abantu avuma Kadaaga nenga Uganda temanyi zaabu yaayo Kadaaga tambula nayo gende mu America oba gende mu Canada anywhere nga temuli mu bana Uganda olabe bamwanizanga president ne mumukuba kakati mumukuba abantu baffe kubanga mbumbu tuli mu kalulu ne mbakuba kati tukolere ki Uganda ino obuzibu obwo criticism Uganda tetumanyi bantu bayo kyovola osanga mu Nigeria ne waba alina ekizibu kasaitamu najja ku international table bamubikirira basamu kuteesa singa tubabikirira ne tukuba bukubi Uganda nzibu kyovola mu Uganda walina ekintu eki Amis Kigundu ono Ham gwe muyita Ham amaze emyaka 10 nga banka ya DTB emubba simanyi DTB emubba ki
anti labayonga etereka sente gwe tomanyi bufere ojja kugenda mu America ababbi asobola okubba okumala emyaka 5 naye nga buli lunaku akubbako siringi 10 ku account yo noto kino tusinga ng'akubba ne waba akubbeemu nga buli muteresi wa DTB bank chovola yo banka yagudde fe tusobola kuterekamu sente ng'owebe ina banka yinza okusiba munaye. Do you have the record? Anti laba Miss Kigundu yatugamba ayagala giwaabira naye kakati ekiriwo etteeka lya Uganda ligamba liti mbunga tonna waabira banka ku sente z'oyagala oziwa if you want to sue that bank katugambe mbu yakubba billion 10 oteekeddwa okuteekawo 30% of the 10 billion nga temunagenda mu kooti agamateeka gakola Uganda mufu bw'oba onzibye ne nkugamba nti bankiries nze ndi gundi bankiries nti bankiries ekozi yavaawo bane tuddamu absa now absa anti twakwata zi bankiries fa batambula Bulaaya simanyi abusa za nalero kakati za abusa don't attack man that is my bank yakyuka tetunabikwata fe tumanyi the bankiries kakati nti bankiries bweba yanziba million 10 nga njagala kugiwaabira mu kooti etutawulwe yakubba abate yakubba mbate nsooka kuteeka million 3 down payment mu nsi yonna kiri Uganda tukiri walala mbu wemba ngenda kuwaabira bankiries oba simanya DTB mbu kati Miss Kigundu agiwawaabira yamubba billion 10 isimanyi 10 years oba billion 10 oba mmeka mbu naye asooka ateeka billion 3 wali emabbali era nazo bazibbe tukadi short 10 years mwami Miss Kigundu yaliwa 10 years back yaliwa where was he 10 years back? He was here in Uganda. Ngakola ki? Munaye kankubuulire. What was he doing? Waliwo Abaganda besitanyega. Osobola okubuuza ono omusajja wa Freedom City babeereyo nga bagira mwanyi. Ze nagula akatabo kawava muno African Entrepreneur. Ngendo kasoma n'ebifaananyi n'entegeera nti Abaganda balina engeri gye bakola mu ssente. Bo bazifuna mu informal sector. Ffe gye tusomera osanga Omuganda nga sente kyovola banze kyempakanya government yaffe kyekola kwe kuddira abagwira babere n'amaduuka babere na kinchiwakanya aba China n'abayindi nchiwakanya kuba tosanga mu nsi yonna Abaganda bakwata informal sector osanga Omuganda nga tamanyi Luswahili tamanyi Luzungu naye n'omusanga Mombasa nga alese container ya billion nga gena mu kikubo mujudde Baganda kati Abaganda abo ba Miss Kigundu mwana wange kati batugamba family ye n'abaddako baali ba business sector laba basebagala tebasoma babadde mu business bagagga nze singa abadde mu Nyankole waffe nandyekengedde mu lwansonga bosolo buuza naye gwe 20 years weyayu waliwo n'omusajja gwe ngamba ayimira ku buli kivulu simanyi yaleeta bitya namubuuza in 15 years anti obadde wagira President 7 15 years what were you doing yali atunda mwenge iye kati zino billion ate zivudde wa Ache chetubagamba olaba kati mwabavubuka listen to me bro olabayo bro olabayo wisdom omaikati I'm speaking to you as a brother yes mwina banafuza babononye nnyo professor mi yangamba for anyone to be a billionaire there is always a track record yes okitegeera kati mwe bana abasajja babononye bano ba politician bano I mean like baba jenyo kumulamu abavubuka chwa mukoliding nnyo and that is a good thing ekyononye generation yaffe anedda kati buuza track record yange senior 2 nsinkanya President 7 nankwasa handle babu kati kankubuuze President nakwasa handle babu okuba omwavu kozi ng'oli musiru ng'ewamwe muri bavu nyingira senior 4 nga nyina studio recording studio busente bwenkuŋŋaanyiza senior 4 ntandika okumanaginga abayimbi aba gospel n'abatali nenga nekwese nga sinze manager nga executive director nteeka mu sente nenninda tukwatagana ne jeje ebwayise events yakoleka nga akyali mwavu kati mugagga kyengwa Abaganda bagenda mpola jeje yatandika mwavu n'obudongo bwe nga ffe gwe tukozesa tetulina byuma kati mugagga muvundu yakwatagana ne company ezimu China ne zimuola ebyuma kati mugagga muvundu olaba gye nava kati nze nensuubulako nze nga buli kye baŋŋamba ente era accident gye nali nfunye yante waliwo munnange yaŋŋamba wisdom ente ziri mu ssente bikoze bita nemugaa tuzijje ewaffe lumu tuba tujja ne tugwa ku accident nga ndi mu music na mu nte olaba track record kati bwe nkugamba nti nsula mu installed building noga naye at 32 how can you waliwo neyambuuza ku media wisdom kuulya nga ogamba nti ku myaka 24 wali ovuga Land Cruiser yes kati nkole ki nze nalina okukola ebijja ovuga Land Cruiser at 24 ngamvuga Land tabula wuuyo V8
zino mpenkonyi zakajja mugamba ku regimu yaffe zi TX zezaaliwo wuyo tabule ye yali ng'agikanika wuyo tabule garaje yiyo simple benjogerako we bali sekiwuli be bazinguza ne nzo okuyiga emmotoka ya Manu nagula kose ya Manu njige kubanga oli yampako ku emmotoka nanga ha wisdom ojja kono emmotoka yange nengaba wisdom kwata milioni 9 gule emmotoka oyige ya nganguze ya Manu njige ya Manu kuyiga bwize era namalo jiga nenjiwa baganda bange ne bajonoona emyaka nga jinsumbuwa lwansonga nali mu informal sector kati mwabasomye nze okusoma bukulu at my own pace nasomera diploma ya accountants nga omwaka nkola paper 2 bitya kubanga sina budde ekyanyumira okola professional accounting course gwe webalira nsolo kola paper 2 kyovola osolo kola CPA certified public accountant omyaka 5 oba 6 whatever lwansonga at your own pace osegede kyengamba kakati nze bwentyo katudde kwa Miss Kigundu Miss Kigundu tusaba government ya Uganda mujje wakawairo ti omuntu aba wabira banka mbu atekako 30% lwansonga zino banka zitubye era nkusaba President 7 yingira mu nsonga ya Miss Kigundu abe saddaka wabire ku zino banka ezitubba naffe tujja ziwabira otegedde no akizude banka kino banka zongeza charges nga tezitwebuzizaako nange njagala kuwaaba akizudde mu bbanga kindi sente baziba anti omugagga bwato nagulako computer omusajja najja nangamba naye wisdom kakasizza abagagga bafiisa simanyi bafiisa musajja muganda nga nagula computer namuga kanjitereke wano omwana ajja gikima nembyerabira newayita omwaka nangamba umanyi nti wampa computer ndi bagenda gikima nemuga oli serious nga nabyerabira nemuga njikuwadde kakati omugagga nga Miss Kigundu yerabira ze kyengamba President 7 President yambe ojje waka akakuniza akaliwo nti okuwabira banka wetaga 30 nange njagala jiwabira ezo banka zitubba wayingira bakusolozaako siringi 10 kakati bali mu 10 nnyo mwezi batubba njagala kuba wabira naye mwateeka mu Uganda zino banka z'aba foreigners lwaki bazitubba kyovola ngamba Miss Kigundu tukuwagira zitubba banka zitubba simanyi byonna biva mu Bulaya Government ya Uganda mutuyambe mujje waawo akawaira akagamba mbunga onowabira banka mbuno ku that contention money mutekawo 30% atenga nkuwabira katuuzika Abubaka kibe wandiwadde abavubuka abali mbyobufuzi kubanda banga bambi bangi bawaba era bamukigenda kutya kariya zaabwe abavubuka abali mbyobufuzi munamwe mwewunzise nnyo bakulese nti vuma Bob Wine enkya ngenda kugamba aba bagamba vuma Bob Wine bajja kuba tebakwata simu zo otegede kyenalabula muganda wange Teddy Kenzo eno movement Joseph tugimanyi togireta mu maalo otegede movement abo balaba kyovola ffe twebaza President 7 ne Genocide muganda we ne bakayanja bano nti abo be batwagaza movement baba Mike Mukula batwagaziza movement bakadaga they listen they pick bakoze eki owana nyo captain oyo bavenako gwo muntu wali baba ku busente si busente nze nkoledde emyaka 3 teri na nusu teri nejo je bali bampadde nange manja Katonda ye mubezi wange tulwa no kanisa era bagamba omusajja ono tugenda musima ne banne tuli mu kuteleza industry labayo badije bakoze association aba entertainment bakoze association waliwo abampisi simenya abakubi ebivuga ngenda ku papazi bagikoze era nga sikola wisdom nkola neffe bebasana okuwa emiddaali ogenda nolaba gwebawadde omudaali mbu yali asiika muwogo kati nogamba gifudde banaatuuka ogituwa nga tetwagala tukoze kyovola nkugambye nti Benon Kibuuka nyina byenda byakoze wafa omulambo tumuyita ye yabagaininga bakatolu bwamu okusomako emakerere oyo ayogere abalala temwogera just Benon Kibuuka kyeyakola ensobi bamutwalanga mu meeting ne bamutega buchayi ne busumbusa nasayininga ku attendance ne bayisaawo amateeka getuli mu kulwana nago nze kayo wisdom nwanye n'amateeka minisita ge yali alese problem gye bakola yina bakulembeza benda babamu batusomesa nnyo mu psychology ne mu ddiini abasiraamu bakisomesa nnyo twemuba abantu 5 mwero ne mwasinga otegeera ekyokubiri mulonde asinga obukulu ekyokusatu obusobozi kati mugende munganya abantu 4 ng'olumu level of education yemu enfuna yemu kati ne mufuna atega gwe muzolaba ali extra abasinga ne muleme okwadressing ensonga nabbi wammwe yayogera ku mulembe ogwo ng'abantu si babbi beesigwa nze waffe
abasiramu be nakula nabo bahaji bonna juuko baani nga betuyita nga tutabuse n'abantu ng'era wagamba nti oli mu nsobi toddamu abaali tebatuzaala abo abasiramu nga bakuba n'emboko nga moto oli muntu mukulu right now omulembe mufu otegedde kye ngamba nti abantu abakulu amateeka ago kyevola nagamba ono yali avuma Waikibenda abantu abo abakulu be baleese amateeka agatufukoze obubi otegedde kye ngamba abantu abakulu tebabulyanga President Museveni kikyamu kyovolaba Bobi Wine yazze singa President Museveni tebamulimba singa talina competition y'abayimbi otegedde Wisdom at 32 be bazze ne bamulabula ompulira bamuzeeyi babbeno nkibuuka baatulimba mwako wadde tumwagala eno mu mirambo yatwala e Makerero soma niye yalema ogamba President Museveni ekituufu at the right time kati abantu abakulu nabbi be yayogerako nti muyaka abikoze kituufu era bakyaliyo naye kakati gwe tomanyi kati kankubale mu bulokole tomanyiyo balokole nga babayita pasta naye wayogera nti nze pasta gundi odduka nova nawo ng'ebikolwa bya birala nze nakula mmanyi nti nno omuntu alina empeta tadivorcinga gwe toziraba oli aggoba nga tewali na nsonga kakati ne bapasita tubatya abamu osegera pasta Soladda yagala n'agamba bw'obanga ne ssente tozireeteranga pasita mbw azisabire bw'obanga ne miliyoni 5 jjako omutwalo gumu omugabi musumba mukama yambresi ne miliyoni 5 naye ndeese guno omutwalo eb'enkwanso nsabire bw'agambanga nti ogenda ozireete dduka ewa pasita oyo abamubbi sibula abantu njagala okusibula ababadde batulaba tujja beeyongeza nze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo mbonga ne president naye ate nga sivuma b'opposition nga Bobi Wine aleetedde ne Besigye okuva mu kalulu oyo omusajja omuvume Besigye tavuddemu yakoze atya ebigambo abyogera biri clear Besigye yatidde akalulu wuliriza babadde bakuwangula nga si ka scientific ojje mu ka scientific ng'abala kompyuta ezo si munno wali Besigye singa ddaga wamanyi munayogera ki Besigye mugezi Besigye luli babadde bakubba ngo isimanyi bakuwangula ngo gabakubba kuluna abagenda okukabala bali ku kompyuta anyiga bwati enter and delete era okkirizaako